gasimbagane ne bannamawulire. Waliwo kampuni ya gavumenti gyebayita Uganda Electricity Transmission Company Limited yenanyinga wayagana aganene agatambuza amasanyalaze bawandise nti yasasula obuwumbi 28.8 kumpi 29 engewa abantu abeefule bananyini ttaka naye nga yantobazi ate nga ya gavumenti naye nga bafunako tayito ne bagenda mu kooti batuuka mu kooti ne badde baga nti ne begeyamu ne baga ntukanye tubasasule omusango gukome ng'ate awo ekizibu kiri kuki anti akatirali yaabwe yali gavumenti bali babubbi bali balina tayito gavumenti yabawa tayito yabakosi mu bujinga yabawa tayito ekyokubiri tise consent judgment mu naye nga bunyazi obupya obuliwo ennaku zino omukulu Karoli omushana waita new normal sebo waliwo omwana omuto omuwala omuto w'emyaka 16 eyakubyewo ezzadde ly'abaana bana yasamaliriza ensi ng'ate kitaawe w'abaana wa myaka 17 kati nno nenkulabira embibya maama 16 taata 17 ng'ate owulire abazadde abazaana basatu abasajja bakulu badduka misinde ne beekweka naye kati mbuulira owe17 Museveni, President Museveni, Mai Museveni ne ba MP badde mu kusinkana ne bavaayo nga bafunye okukkaanya nti ndowooza ekitongole ky'emmwanyi kigira kibeerawo emyaka 3 kubanga omukulembeze ayagala obuvunaanyizibwa obwo abuzeeyo mu Ministry ya Agriculture kigira kibeerawo John situla ku ddoboozi waliwo wano abangambye eddoboozi liri wansi naye nga BMP kigira kibeerawo Ministry tikyali okugijjawo kiri bapostpone bagireyinze kijjawo oba it's a transition kiveewo mpola mpola mu myezi 3 emyaka 3 kibenga kivuddewo nga banza okuteekateeka government ministry okufuna okutwala obuvunaanyizibwa oyo nawulidde mukulu Mwanga Kivumbi nga alidde mu ttama ayombera obw'ekitongole naga nti ebirala byonna bigende naye kyemmwanyi sigalewo naye kati ng'ejazze kirungi omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine yafunye ekiwundu ku kugulu engeri omubaka we Butambala munywanyi we nfanfe waze wano anaatubulira kubanga asomera kirabyeeko ekiwundu byonna bifaanana ekiwundu n'akawundu kyekimu kiwundu naye nga kigazi mukono kugulu nga wakusibye kitegeeza kiwundu kigazi yabaddewo naye bagamba nti yabadde kiyagaasi kusooka bali bagamba nti sasi tiyagaasi naye netiyagaasi akutta ssebo kakutula n'emikono kakubira ddala kati tiyagaasi atta akutula emikono that's the tiyagaasi canister tiyagaasi ereeta amaziga mu maaso gavumenti yalangiridde nti buli ettaka lyonna eriri mu Uganda bajja kulikolako valuation bajja kuliwo omuwendo gwalyo ogulijjamu nti era nenga nti gavumenti ya Uganda nekikola nti bajja kukola survey of all the land in Uganda naye nga weewuunye baalemwa okusurveyinga border zonna n'okuzidemarcatinga naye bagaa nti Uganda buli ttaka we liri they're going to do a survey baliteekako ne value zibeere mu ministry mu likodi mu digital emu ku audit queries eri common more government agencies kwe kubanga ebitongole yes tebimanyi ttaka lyabyo
With command and one, abamu tebamanya lidawa. Yes. Abamu tebamanyi welikoma, including nyinza okubulira Makerere University. Eno gyolaba. Yes. Eka Abanyolo. Yeah. Wali inawo square miles eka Kabanyolo awo. Yali ingeri nawo wadujisako kwesa past tense yali ingeri nawo naye kakati banagenda okukola survey umujasomu yaja nazimako a primary school. It is bayina takebuyana. Yeah. President aina bayina square miles musanvu balina ettaka ekiboga balina ettaka ekololo John ensonga eyo tusooke omalirize tugitanye bulungi nga liri buwanana tobimalanga kubuli eggwanga waddewo amawulire agafulumye nti Amerika bayisiza ekiwandiiko nga batulabula twerinde abatujju beesomye okutulumba n'olwekyo boogera nti kifo ekirimu abantu abangi weegendereze. Gavumenti yakkiriza oluvannyuma myaka 2-3 nti ebitongole byayo biwandiisa abakozi naye nga muwandiisa abakozi ng'ensimbi weeziri. Kitegeeza nti mu bajeti zammwe ziseka okubaamu otherwise bwebanga teziriimu ssente temuwandiika. Naye ate ng'ennaku ezo baafulumya ekiwandiiko nti ndowooza abakozi gavumenti abakozi ebifo ebikalu 3,300. Kati nno simanyi babanakwaki n'abalimi b'emmwanyi n'abasuubuzi bali mu bweraliikirivu olw'enkola empya ereeteddwa okusookera ddala abazungu bagamba nti bajja kunywa kaawa waffe okujjako nga waliwo bakamugendeddeko nti kaawa ono emmwanyi tezaalimwa mu bibira. Awo nno kyandibadde kirungi singa bakola ne amendment negamba ensi yonna we batema ebibira kusimba mu sukaali ebikajjo kaawa yaabwe tegenda mawanga gaabwe. Okay, kale kajjo nene kaawa nayo tegenda. Katumala okuwummulamu tukomewo n'ezo ensonga ezigenda okutunuulirwako temuvaawo. Gasimbagane ne bannamawulire. Honorable Muwanga Kivumbi atuuse. John, tugenda kutandikirawo ku nsonga y'emmwanyi n'engeri abakulu gye babadde bagikolako bagyogeddeko. Na kiki ekiyinza okutaataaganya munnayuganda na kiki ekiyinza okumuyamba naddala mu mbeera gye tulimu ng'eggwanga ku nsonga y'emmwanyi. Ensonga eno tulina ogitunuulira bugazi bwayo kubanga kakati abantu abasinga tebatunuulidde ne banaffe mu gavumenti baga nti ate bazungu bahaddewo condition zino naye etteeka ly'emmwanyi teryayita resolution ya European Parliament twaliyisa dda mu terms zezimu. Nzijukira bwe twaliwandiikako mu ntandikwa ddala mukulu nga Sempija Minister of Culture lyatuleetera obuzibu kubanga bwe twawandiika nga weewaawo kirabikanga ekiri voluntary naye nga ekigambo registration kiri compulsory. Then the question nti bwe bataba registered kyekinaddirira nga kitegeeza tajja kutunda. Kati bwe twawandiika ekyo ne bagamba nti twali tutabangudde emitima gy'abantu nti ffe twali tukoze entapute enkyamu. Omukulu namugamba nti ate ba New Vision abo bamawe ba Vision abo bakyamu etteeka batapuse kifulanenge abantu nebekyawa. Naye ebyo gye lyava nga principle yemu by the way n'etteeka ly'ebyennyanja nti omuntu yenna ali mu value chain y'ebyennyanja okuviira ddala ku muvubi otuuka ku mukyala abitunda mu katale aleeno ateekwa okuba nti ali registered.
ndoza some level atakuwa ntali licensed nemwanyi process yemu nti okuvira ddala ku gwalima mutufu bali bayitaddemu ka parts manyi eventually baba akajjamu nga kitakita n'okutestinga ettaka wezigenda okulimwa naye oluvannyuma ne bigenda nga palamenti bayitunulamu negenda nga ebikendeezaamu of course tukkiriza ntuli mu nsi abantu abagula ebintu byaffe bateekawo condition zaabwe olw'ensonga emu ensangi zino abazungu abo bwenyoga abazungu ntwaliramu n'abamerika n'abacanada naki n'abaaustralia buli mweru atali mu Russia mu China n'omuyindi bo balowooza nti obulabe obusingira ddala mu nsi kati climate change kibatwala nti problem number 1 n'olwekyo bagezaako okutulugunya ensi zaffe okukola bo kyebalowooza ekisookedde basusse okusaanyaawo ensi nga balina amakolero mayitirivu nga amakolero gaabwe agamu gakoze ebintu bingi ebireeta obulabe naye kakati bo bakizudde nti global warming ensi eyongere bugumu buli kadde bagaa nti biki ebireeta ebugumu bano abasaanyawo ebibira baleeta obuzibu bano abalunda ente ennaku zino eriyo movement mu America egaa nti n'ente nazo bandizigyewo kubanga obusa nabo bulina problem yes issue egenze balanye ya climate change kati mu nsi ezo tataddewo obukwakulizo bwe tutagendereze n'amafuta gaffe n'amafuta gaffe tulina otagamalamu mu ttaka kubanga waliwo movement erwanyisa amafuta gano agaffe aga petroli nga baga nti tandikeze ku birala hydro solar kiki kakati bataddeko n'akazito okuva ebweru aga nti mmwe nki okulima nayejjukira nti abazungu benyini bebajja emubende eyo ne basaanyaawo first of all nabagoba abantu bangi ku ttaka nga president abawadde aga nti abo mbawaddewo mutwaleyo nomata nti waliwo abantu ne basaanyaawo n'ekibira ne bagenda ekalangala ensimbi eza developing ebinaza ekalangala zaava bulaaya kati bagenze ne Buvuma bagenze ne Bundi bujo na wana ziva waabwe naye eyo shiyishu baga nti kireke mwanyi muzima mbibira niyo tumanyi nti mwanyi singa 90% one traditional abe Butambala abe Kyagwe abe Bugwe kuba basingo tibasaba nga bibira kwaki kulima mu mwanyi banafa bapya bazze n'ekyo nze nsubira nti gavumenti inakola ki oba tunyonga kwakuliza obuva mu bazungu egezeeko ekola enkola etaakose mulimi wa wansi tutya nti bayambe bwe tibakitakisa ku digitalinga okay no problem bagende mu bantu baffe mu byalo oli alina ka half acre quarter acre y'emiti bamugisalinge ekyo nayo kiggwe bamulage n'enkola entuufu bastrengtheninge ministry ya agriculture oba ekitongole ky'emmwanyi kyewunyisa nti president ate kyabadde atunuddeko essira nga kisaanyaawo ate yakiteekawo by the way yakiteekawo nga yakisaanyaawo okutuuka babaka bamugaa nti erimi obuvunaanyizibwa gy'obutwala basiba mu workshop basiba mu international conference tebalina budde bwa mulimi bw'oba oyagala sekita eno etambule kati naawuliriza kubanga yawuliridde nga bagamba nti sebo n'akasimbi kabadde ofuna mu mwanyi ojja kafiirwa awo kwe kuwulirizaako n'agamba nti okay
katugumiikirizeeko kubanga eri abaamu amagezi ate abantu beera nti kati gwe laba yunula eno ensimbi zino abayunula bali omusaala munene nnyo okusinga ba mu ministry naye ate omusaala omunene ani yagubawa omusaala gwa yunula omunene Kagina yabaa kuva mu URA n'agenda mu yunula n'amutwalira nti buno obusaala tebumala n'amugamba mwagala sente meka n'agubawa ate kati omwe agamba nti ebitongole bino biri ensimbi nnyingi nnyo ng'ate yakuleetinga disparity onfuna n'olwekyo poliisi eno egamba nti abantu balina okugoberera biri abazungu kubanga ebasinga bebanywa emwanyi ewaffe tebanywa nnyo kaawa tunywa nnyo kaawa bayatakawona sente otusomesa okuginywa nakyo kyabubbi bagenda mu byale wamwe kyabubbi naye babeere systematic nti enkola ennuŋŋamu yanigamba ebitundu ebirimu byonna birimu emmwanyi bataddewo offices abantu banagenda ne bewandiisa mu bitundu ebyo kubanga ajja kuba kyakabi nnyo ogamba nti Kivumbi situmwandiise naye n'emmwanyi nti kakati babanga tajja zitema by the way kakati nga nze ndi registered kakati gwe kilo eyanditunze 13,000 okuba toli registered nze nenjikugulako singi 10 kubanga nze ndi registered oba nenjikugulako 5 kubanga gwe toli authorized tolina nakyakkola ofuna nga bano issue ya illegals mu America bunyazi abantu abasinga twakitegeera omukozi ali illegal mu America ali underpaid bali abantu baagala ba illegal kubanga bali cheap, they are cheaper to employ kubafamu kuki atolina right tojja ku fighting for your rights kubanga toli illegal na wano tusobola okufuna embeera ng'abantu abali registered bamuswaba nga emmwanyi bazirima nga baziba amaaso n'olima naga nti ate obufaayo ki nti bwana azirima tasobola kugenda mu authorized dealer kumuguza ajja ziguza omuntu asobola n'okufuna olukusa n'atalima na kulima yes nabanga ye of course kijja kwa illegal kubanga oteekwa okuba nti olinawo naye bya Uganda nga bwe mmanyi anything can happen. Okay, gasimbagane ne bannamawulire ngenda wakyazi naye amawulire ge twakafuna agatali malungi. Omubaka omukyala owa Kisoro mu parliament ate era nga abadde minister wa state for defense and veteran affairs mu ministry ya defense omukyala Sara Mateke. Amawulire ge twakafuna afudde naye okusinziira kuba ennyumba ye omukyalo ono afudde ekirwadde ky'omutima. Ebisingawo tujja kubanga tubibatuusaako mu mawulire gaffe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Charles, twagala okutunuulira embeera y'ekirime eky'emmwanyi n'ebigenda mu maaso ku nsonga eno eri munnayuganda. Bw'otunula kati essaawa zino mbadde mpitako mu bitundu by'e Luweero eyo n'ewaffe Ekyaggwe nga nange mwendi buli wamu nina mukwano gwange mubendaawo buli wembeera musajja musomesa nnyo buli wembeera ku radio wano nga ngamba Evans noonyaayo ettaka era yampaliriza okulinoonyeza ddala emmwanyi tusimbe. Bw'otunuulira abantu emmwanyi batandise okusimba naye kati bino we bijja Bukomansimbi yonna Butambala emmwanyi waliwo enayita ku luguudo olwo oludda Ekyotera ng'ensozi zonna ekimuli kikutte naye kaakati embeera eno gy'oyogerako eri eno tetumanyi bwenekka mu bantu abo wansi kutegeera ekirime kyabwe engeri gye balina okkikwatamu. Charles, kakati issue ennene yeriwa ensonga enkulu yeriwa the larger issue sintu lwakuba government esaasaanya sente nyingi mu boards
mu boards, mu councils, mu authorities. The larger issue erinti because tulina okunoonya ku lwaki ono azijjawo ayagala kuzijjawo tayagala kuzijjawo ayagala kuzijjawo lwa ssente nti asaasanya ssente in other words yakakitegeera nti zitwala ssente nyingi yagenda okuzireeta nga atakimanyi nti zigenda kutwala ssente. No, you see that's a childish lie. The echaleta so you know kunoonya ku lwaki bazireta. Which example can I give? Isobola okukula bulungi. Kakati nga Rukaya. Is it town council? It's a board. Town council. Rukaya town council. Naye nga bw'ovuga ng'ogenda lya Antoni waliwo obutawo naawo Mbirizi ojja kusanga bakayita town board, right? Nga ekikafuga engeri gye beefugira mu board bwe kagaziwako ne kabeeraho kanene nga kabeera town council. Then weegaziwako nnyo nebeera municipal council. Municipal council now meaning abantu mujja kwefuga mwenga abantu, you are the population, mujja kwefuga. Government omukono gwayo gugenda gukola ki? Gugenda guvaamu. So ekyaleetesa authorities, councils, actually in the Fuga Bank of Uganda bagiyita ki? It's a board. Bank of Uganda is a board. It's a board, yes. Fuga Makerere is a council. And a governor is chairman. No, it's a board. Composition is a different issue. Now, a Fuga Parliament is a commission. Actually, but then the unit commission. Twin commissioners. So you have authorities, you have councils, you have boards, and then you have commissioners. Now, kulwachi weziri olw'ensonga nti abakireta, because some of the authorities, some of the commissioners ziri constitutional. Some of the, like Human Rights Commission is constitutional. Kati tukireta musiye nga twagala kujja obuyinza ku president ne government, obuyinza obwa implementation of policy. Ntugwe nanyini radio Simba nanyini waguru, if you are an individual boboji registeringa as a company, kat company jakuba ne board, right? Then once you board wabero bakujje ko obuyinza, you have power fine, but let's go genda okulagira dakiika gyosomedeko kino ekirango. You get go time means nti kakati kanso kendeke ona akoleki ona amalirize, then nyingizewo nyingizewo ekirawo na cha approve nze mulala. Do we bring this mugasimbagane nayo mulala kati nanyini radio ayeta ina kujawa nagamba kati wording ebere bweti editing kino mukireke no wakimaze bukazi bagatene mulangira mu abafu. You get but radio ye barayinzo okuwa police the police eberawo nti wagwawo ekintu kyonna musokane muyimiriza kino ne kiyitawo. Yes, izo so kati ne tugawo mulimo gwa government, and by government we mean it defined mu constitution there shall be a cabinet. A cabinet na it defined composed of the president, the vice president, the in other words the vice president blah 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 ungabi yongedeko. In other words tosobora kubana cabinet nga ya president yeka. Yeah. So one will challenge it. That's why you cannot have the IGG nga ya IGG omuyeka. You remember it was challenged mo. So kate yo government eyo bwetuula nga mukulu Museveni abakyalinze ba minister ne bagamba kakati wabeerewo okulima omwanyi bagulime bweguti. Now that policy Parliament neja approving, not the law. Parliament nekola ki neja approving. Kakati ate si cabinet eyina to implement it. To execute that policy. So nitugamba obuyinza bubeere muki ekigendererwa byali bingi nnyo
So chovola ba ne appointment of some of those people nga president ne minister tabina mu buyinza bali bagala bukendere byokusanga kati nga bakiyonga aberi javude na abera vice chancellor na kulira university no either initially it was the law but kati nga wayino kuba process. Are you really fit? Are you really fit? Why lecturer yagude mutabu ensonga ezo kola nti bakakensa aba professor ate abafuga banamba bujega no later than Kidega. Banamba Kidega bafuga professor Makerere. So therefore policy yali for devolution. The Speaker of West Africa, Parliament, Bisanja bibadde no kati ono muyiza ntya. Kati gwe ngenda obeere chairman wa University Council. Makerere. So he's now the chairperson? Yeah. Because the last time I tracked there was a lady. No, now that shows you Ntorana, you're losing me interest. Chairman of University Council is done today. Akulira abawemirimu Makerere University appointments. Chairman of Council is done today. So the principle yali devolution of power and authority. Into the Minister of Finance ku issues the Bank of Uganda waliwo wokoma. You get? In other words, Minister of Finance ataina kuyimirire nanga galo banka ya Kigundu. Bank of Uganda you know kutunira because ina supervision ye inache nega no banka tesobola kukola ki tesobola kubera odera fuye galwe nga minister ne wowe yagala elemo kugalwa nga toyagala bajigale nga yo banka ekola ki nga banka. That's how it was designed. So kati nga Minister of Finance si ayina okujjayo n'agamba your income tax kati zo izetukubanja mitwala ana no bibya URA ne board yabyo ate nga yeronda commission nga yeronda so chaba ku district councils chicho nikigenda ku zino authorities nga Kampala that the Minister of Local Government bino bya Kampala Minister for Kampala bya kajakati but nga Minister of Local Government bidande sali arenga si yaina okulagira mayor ne division what officers bichibya mino okukola mu kawempe muki. That was the principle. So question erinti kulwaki bano bayagala baddeyo babizeeyo. You get? That's now the issue. One, yayagala ebikwate by nga atwala yababe brothers sisters abakuba bakwe n'abemikwano ekyo nayo sitine kikola ki ne kigana ogenda okulagira ojukira ono omukyalo ono yalagira one of these guys in investment authority nanga muzeeyo sendo nanga asigenda kuzizaayo iwa muulira ono mvukona musajja wana kisigenda kuzizaayo fe twasalawo ne twewa. In other words, you should have the minister, you know, kwa limit kati ono bagala bawezi. So question erinti bagoba ki we have the maje wagoba ki ngatona bakutunulira guno omwanyi fama n'omwanyi ono abazaaki okwagala okuzza UCDA nti minister agriculture yabagikulira directly abazaaki because minister tafuga by nga bakufuga wano because wano kiro kirango kicho tekayo nijibuvude to manya I'm very sure to ntono omukyala to manyinga bwafanana to manyina wowe ate I'm very sure sigoga sase ne wano ku mukutu gwa gundi mbadde mazo kifuna agato mukije mukutu giyo gwa mawulire naye mukutu nayo sigijo batengeza okulaga nto oli bakikuleetedde okiriza n'oteekayo kivude mu good source because you must be having a system. Now kakati minister sibwafuga mu system ene ebaddewo afuga by instruments. They are called statutory instruments. Kate ezimu zijja mu parliament for approval endala ziyinza obutakola ki ziyinza obutajja kino reason yali abuse okujjawo abuse
nawe kakati oleese etteeka nga tteeka lino liwa obuyinza UCDA ku mwanyi direct control naye nga direct control ku mwanyi tewalireeta kuyamba mulimi walireeta kujawo omulimi gw'otayagala ekyo kimu walireeta to control omulimi politically because the law is about politics. So oyagamba nti togula mwanyi tofuna nsigo z'omwanyi kwoyo atayina license agenda okugaba license is UCDA so ekiri so bwegana okuwa license assuming now in the entire Buganda UCDA tawadde licenses what happens to nagamba bobasanga ng'omwanya ogugira bwoti nga myaka 18 myaka I think so above 10 years emisango in other words they have even made it criminal magistrates what so what are the consequences oliwo omutwala you get kati ngatona kutunulira ekyo lineteeka nga Buganda president yawa instrument nagamba obuyinza bwange bwonna ku byamaje nga president mbiwadde CDF atunulira okumpi bana batunulira ku bigere ne balooza babuwadde mbadde but kwekyo teyachuwa myaka 3 kino kyabawadde kino myaka 3 mbadde togenda kulwawo mkozera kuka hare agazi genda mu trade omanyira ya musubuzi we agaye mozo oliwa yanguwa obuyinza bwentadde wali nabuwani kakati owadde obuyinza bungi nnyo kumwanyo wadde UCDA all of a sudden oyagala kubuwa minister question eri minister ani bomana boto kukimuwa nobuwa katana agenda okubeera minister. That's why katwa yala bitegera agenda mu Western Uganda awali amata. What has happened with milk? Nga waliyo dairy corporation engeri jabaji kutula. Now who has milk? Who is the producer of milk? Gendo ulire okoleka survey okwate ku mutima because my mother akwatanga ku mutuba ati na ulira temperature nga ono musuguno musoja mungi nnyo and to confirm to kubadde mungi echupa za mutadde kono zakawera munana kati guno kubadde mungi nnyo kakati genda yo nawo okwate ko balimi ko balunzi ku mutwe bwoto labe engeri je bakaba ku mata the intervention this direct intervention ya basajja bano kumata ekivuddeyo balwamirama obayingiridde waawo mu byamata what is going on and this is home area kakati ono minister bwanajja Bogant Katumba wamala omwengudo ngabwe ziri then nozo wono mukyala Luweero omuyita because katakulira Luweero kisamba mugerwa Luweero omukyala owa Luweero waliwo kisamba mugerwa waliwo ebiseera nga omukyala yani Kaboyo omugoberera are you following Alice Kaboyo Luweero are you sure? Mpwira agamba abantu tebafuna nsimbi za ali mu kulwanagana sente zifunike kaisimu ntayagala sente bafunire zirema so kyazi kino kirekawa omulimi kirekawa mu Uganda ensonga eno so kakati nabo oyagala kugenda ku mulimi ekisooka is the consciousness omulimi ono alimu omwanyi is patriotic alumirwa gwanga bwaba alumirwa gwanga bera foka tamanyi is he conscious or ali conscious nti guno omwanyi is a strategic crop guleta dola in other words guleta dola because that's the most important nankan element kumwanyi nti it's a foreign exchange earner strategic foreign exchange earner. I think it's second to gold. Yes, yes. Kadibia gold temububuza. Mwavayo actually twetagana UCDA ya gold. But that's the result of the issue. Now, omulimi bwabali kuleveyo then the second area erinti abuza dole yo bweje kolaki. Oyo mulimi ugoyogera ko. Singanza omulimi ali kuleveyo guno omwanyi ngulima Uganda efune dola.
ekyokubiri therefore neetaaga control on that dollar neetaaga kuba na buyinza bwe manonda Mwanga Kivumbi tubyane MP mulonda sikutunulira consolidated fund ey'omusolo yokka but even to look at the reserves, the foreign currency reserves. Yes, now I'm dealing with the conscious mulimu, but omulimu goyina including n'abamukunga mwanyi terimba biche byona programs zemuwulira is about omulimi kumuwa obusente tafaayo oba peneti yazimuwadde ne peneti abazaaki tebamukwata kasaya akola ki afuna. In other words, he is a slave of your currency. Binemusimbi, you can get them, you can print them and give them money, but chobola omulimi anywa coffee in some countries now ayali conscious agamba njagala kumanya omwanyi gwenywa oli agufunamu the history behind the coffee. Some now coffee shops abayagala kumanya guno omwanyi guvaawa guva Rwenzori nga sinaba gunywa abe Rwenzori gubakyusiza bulamu abe better gasimbagane ne bannamawulire tuumulamu nkomawo ne Honorable Muwanga Kivumbi. Charles maliriza ngende wawo. In conclusion, edda ebinyonyi ETC nga musobola okufuna ensigo self regeneration, it's not regeneration, kugamba nga omwanyi gye gugwa nga gusobola okumera ensigo n'okola ki ate si mwanyi zokka kumpi emiti egisinga. I'm talking about coffee. Kakati zino zi UCD na salebed ze baleeta ekiteekyo kisobola and you have to be licensed. Ekiteekyo bw'okitema kisobola okuddamu neki ku kiti wennyini kisobola okuddamu nekikula nekivaamu emwanyi nekimera. That's one. Two, nti guno omwanyi gw'ofunye gusobola okwekolera ensigo nga bwe tugira nga miyembe gyaffe ya loko mipapaali yaffe nga bwe byagiranga zigenda kubeera GMOs, genetically modified coffee, and nga be balina okuba nga bebakuwa seedlings oba nga tebakuwadde nga togenda kufuna. Ekyokubiri ayagala control in whose interest. So Mwangana badde amubuuza wakitulanga nti eno control Museveni gyayagala ku mwanyi eyamba wa mwanyi oba eyamba other interests. Ampuliriza omulungi. Honorable Muwanga ngati tunaba kumwanyi na bine by'abazungu chovala batwetaga mu global power play twetaga strong players kakobere kumafuta getugenda kufuna mineral export mu minerals zetugenda kutunda wano ye measure ya ba Museveni nga global leaders. Abazungu baba babireta tuba bagala tutwale 70-year-old ani Raila Odinga muko musajja agenda mu kinana mwagala be chairman wa sagala kulumba myaka no how innovative is Raila sagala kulumba eriso ly'omukulu awaddugala we walaba tambula kunyonyi from Nairobi to Addis Ababa n'atebaka n'atafuruta akati mwagala abereyo wa global champion inge Africa 80 years old muba muyina ebizibu because you want to sort out an issue in Kenya mujewon kakati kakanda abatayina kibamanyi abagala kumanya crisis yagwawo
yasookera ku kasooli Nazzikuno ng'ewaffe mu byalo ojjako omuno ogwazza obulungi n'ogutema ne gukala ne muguteeka ku kibanyi waggulu enkuba olutonnya ebiro ebisooka ne mugjayo kasooli wammwe musimba okwongerezaako nze jjajja bwe nakulanga ekyo tukikola naye nga ne wabbali tulinawo ennimiro gye twayitanga ey'ebimererezi nga bwe tutema muwogo ng'emiti tusuulaawo amalagala nga nago tutemaatema obukatakata nga nabwo tusimbawo ng'akalimiro weekali kiseera bwe kyatuukanga ekyokusimba muwogo nga mugende wali mu kalimiro k'ebimererezi ye we yayitanga mulondemu emiti emikulukulu tugende tusimbe eyo nayo yali ntegeka ya nsigo naye kati essaawa zino kibazo yampeereza omuyembe ne mugamba muyembe guno bw'ompaako ku nsigo nansekerera ngenda okuddayo we nga gukola bukozi kisiikirize tegukyabala nga gwabala omulundi ogwo tojja kukozesa kibazo as an example because he's a very poor farmer. Honorable Kenda Whose experience ye bwe yali Malumonde. Kankweyo another interesting twist. Waliwo mukwano gwange obi wange ali mu bende eyo yagenda mu kulima hash ovacado ennaku zino owulira toko naye ennaku zino yankubira akasimu era kati ndio atoko atatubuuliriza nangamba ebintu bino bya hash tutegereka nti first of all aba Uganda batwale we bagamba nti quality yafe sinungi niwe twagigula yaha kakati ennaku zino banna Uganda abo badira balese bana Kenya ate kati bana Kenya bamugula hash ovacado ne bamutwale Kenya otherwise when mulala agula mu India ina manve those are the only people who are dealing kasi naga nti kakati awo abana Kenya bakuwaye 13 buli kilo ya hash kubanga wana bala for export nachi obama oyogera mu nusu kasanvu kanana umaife tuchikiri abalimu bosimba shikedo 10 yes oba wa mukisa nnyo asatu okukula go saga kujano ku twalamu n'ekirala nga bw'ogenda nga bw'okiikirira abalimi ate nga gwe owa Buganda otuukeko n'ekayunga waliyo enkola etuuseeyo gye baŋŋambye ate n'engirondola nako naliyo wiiki eno ng'etandika kati abalimi babagulako ebinaanaasi nga tekinnakula bajja ne babibagulako naye bakigambibwa bannakenya ate bwe bamaliriza ne babaga ate kino si kinene kino tekikuze bulungi so neyo nayo nsonga genda ebito so kati abantu njega kushokera ku kasooli kwa kyaba hitting hard government ganti through operation recirculation tugenda bawanga kasooli wabwerere buli planting season era abantu nga basimba line balinda ba veterani abo babawe kasooli ne bakikola ennaku zino minisitule nti ate tukyayina sente zigwa kasooli zibawandokwa zabwerere n'olwekyo mwekulirenga open market nali ndogera n'omusajja omulimu wa kasooli omanyi kilo bwegula kati nga ate you can't even be sure nti ali genuine one nankali mu container minimum 15 kirem ozabange ntono but to omulimi wa bulijjo mutonya ntuyo ayagala okusimba ika ya kasooli obagenda kusimba ika 5 ogateko ndi kati olina okugula ebijimusa oyo kasooli olina okumufuuyira olina okukola biki twajjawo mu myaka bano ba sponsoring ow'obwereere antiru ziri ensigo zisanyeewo bezama okusana kati mwefeeko nga bakutrapinze oli yali adda n'agira kasooli ono gwe waliwo bw'omusimba sizoni ono tosobola kumuggyako nsigo ekusimbira sizoni endala n'abala kyekimu kati
kati kasooli n'afuuka kasooli abantu buli sizoni lwetuuka balina okuddayo bagule ensigo bagule ebiki ekyo nekiggwa kati emmwanyi era twagenda okulaba nga export ya kasooli waliwo agifunyeko monopole emabega kaawo nga bagaa nti niwadde omutwale Kenya wano muyite mu bano bokka okutunda kaki kasooli kati emmwanyi ettaka lino lijja ku background ya bintu bibiri tujja ku background nti twawulirako peneti ng'agamba yajja okufuna monopole egule emmwanyi mu Uganda eza grade etamanyibwa yeza azitwala ebizirifikawo Screen 8 nga yayi omu yekooyo bubawaddewo omumwanyi omusinga obulungi omumwanyi ogusinga obulungi mukwano gwange webutambala Ramadhan gobi n'ateekako omuki omukono n'abalala aga nti oyo yekka era Museveni wagagaga ababuuza peneti mubuuze nze peneti oyo Ramadhan go bavaawa butambala Ramadhan go bavaawa aba butambala najiwako omukono endagaano Museveni wamugati ababuuza peneti ku by'emmwanyi kati nze peneti nze nyini mubiveeko kakati peneti tonakubawo kankuwa information how it works bw'oba olina omwanyi gwe Mwanga Kivumbi screen twogeddeko nga tonaba kugutwala ng'oguyina wano nga tonaba kugutwala Bungereza to your client olina okusooka n'okufuna license so siga nti ofuna license n'obeera ng'otwala n'ogwo gogenda okutwala ogwo olina okufuna ki license naye kufuna license olina okulaga ani gwogenda okugutunda tu olina okudikiralinga no that's the law that's how UCD operates olina okudikiralinga bagenda kuwa siringisi meka buli kilo oli client ku that screen then because bagenda kucharginga 2% of the value of that coffee of the value of that contract kakati peneta agamba guno nja kugutwala tu that means agenda kutwala ne client wo 3 yasalawo ebbeeyi toja kumugamba nti oli Rwomshana abadde agenda kumpa $10 then akumpa 10 aganze nkuwa $6 but the client nkola ki now if UCDA does not give you a license togutwala now kat ono kyogamba odize minister atwale that authority same fight yaliwo ku mafuta nga bakoze etteeka nga bagamba nti Petroleum Authority yenewanga license ani atwala enkalu we yali a license ewerebwe professional body president agati musobola mutokola etteeka nze ne munzija nanyini mafuta amafuta gange ne muganzijamu nti waliwo ka group wali kekajja okugaba license noyo bwogamba nti mumwadde obuyinza yamulonda neno yaga nti temusobola teeka kuyita nga siriimu nanyini omufuta gwange nagamba omufuta gwange nga mukoze teeka genezuulira kakande yanagabanga license ani anagabanga sima one day nga ndi kunyonyi with some young man tudde nayo oluusi bino tufuna mukisa okutulambe kana manyi my dad mukwano gwa Museveni aina license is a Nigerian bamwa license y'amafuta eyo ewamwe what was because the proposal eteka manyi bakigoberako na ba MPs from NRM proposal eteka mali baga bajiwo authority ngabala ba UCD nze winzo bobino kubera kwa minister ate wamara nagamba by the way winzo wa minister nzembo mwazika akati byamafuta nze ne yingirirawo muleke mwani muwanga kakati abayiza ganja mene mwateka ukambijewo nabo kambujewo mwateka nabo kambujewo nabe mulako yakidala
today. UNOC, and people should study the things. UNOC ngeyita mu deal ne Vital. Negati n'okujja amafuta ebweru kati ogaleta. Yeah. Mwina muntu oku. Omu. Bana babadde balina era egatundira mu Mombasa. It's making money. Yeah. I've been looking at the audit reports. Now, your trend. Trend, yeah. Kakati, penalty. What are we talking about? Bolabanga, 2 players at play. And you understand, Ruabogo, nzakwa direct jakwita mu byamwe byagindi. Bamwita Odrek. Ruabogo mukodomi wachi. Nga bali Sebo yonga konti mwami nga bali n'emikwano gyo bakabushenga bakola obulimiro. Kabushenga tandi awo kabakola obulimiro nabo ne baga mwanya eno naye what amazed me mukama wange bebajja okusisinkana committee ya budget bali bagala upwards of $1 billion ogenda okupromotinga emwanyi coffee ku 20 million bags. No, but boss coffee growing ku marketing marketing era obuduka buno bwe yaggulawo Yugoslavia eyo o president Kabushenga mweleke kubanga diwe yaboneka bali. Mbadde manyi John agamumuleka ayinza okuddamu okumpita. Ekitegeredde nti Mwanga Kivumbi talina kisa. Wana badokira nti yes Kabushenga leta idea naye bamuyisaawo. Mwana wacha ali munnaku. Sebo omukulu kyatugamba nti omukulu President Museveni yaita committee yenyini ya budget. Yes, chimbadde bagamba. Nagamba nti ensimbi zo zino okubeera mu budget. Nagamba temuzikwatako. Okusoka okumanya the matter was so critical. 35 billion. 35 billion. Bagala 100 ne kuno bafunako 35 billion. Ruabogo. Kati bakafuna financial year. No. They wanted a lot of money. $100 million. $100 million, yes. So ne bafunako bakafuna to promote. To market era nga bataddewo kibodaawo kati eyo nayongo ku kizigo kweri waliwo neya penalty ku luli wali eteetera ku mwanyi ati what are we talking about emwanyi olwaleero nga tukulina 8.4 million bags twafunye 1.4 billion dollars kitegeeza twafunye trillion 5 mumwanyi ezaze senga tuhitinga 20 million bags kitegeeza nti eyo business ya 10 trillion ez'emwanyi ozireke mu kakampani kebayita UCDA nga bebalinako ekitegeeza nti bw'oba ne obanga okontrolingako oli yakayanira amafuta nti munzija mutya mu ddiiru y'amafuta business volume yayo ku mwaka ya sente meka. Of course, beautiful. No, nkukanti kakati olwaleero zino bwe mufuna $20 million bags mujja kuba mwogera ku business ya 10 trillion eza Uganda. Eyakayanira amafuta nti muganzija mu mutya g'amafuta annually gali gagenda kuleeta meka. Nanka ne projection yagamba yajja kufuna annually to $1 to $2 billion. $1 to $2 billion. Yes. Ekitegeeza potentially coffee is a bigger business. Coffee is a bigger business than amafuta. Yes, in the long run. Kati bayakayanira amafuta babaganda baga nti olaba embwa egabo wachi owekiwempe kana owediba anayita so what is the struggle about? Struggle weesinga okubeera kati ani ayina ku business and the forecast is there. Senga tugenda ku rate kwe tuli ne mwanyi terimba n'ebirala n'amaanyi kati ge batadde mu buli mwanyi mu next 5 years tujja kuba tusobola okufuna that target. Kati target eyo mwanyi ezo ani azirimu kiringa olwaleero ask I know because I deal with these issues nzimani ask them bakubulire bani abayina license ku mineral za Uganda. Just
can't ask them. Yeah. Ani ayina gwe bawadde license. Concessions, mining rights. Kati ogenda ntuka ekitundu nga kino ekyamwe kyekayunga. Lupembo omwe Kampala eno. Yekaya ayina license y'okumining. Kino honorable. Olese ekibuuzo ekyo. Nange nina ekintu ku mutima. Ebintu bino birabikanga ebirina n'okujja mu Kakande we yayogeredde. N'agamba nti omuntu atali licensed ajja kufuuka. Bw'otunula emabega bw'obuuza ekibuuzo ekyo. Waliwo business bannayuganda nsubiranga ne bannabutambala nga nayo bagirimu nnyo. Njagala kubuuza ani ali emabega wa business y'amaliba? Gendo babuuze. Kubanga amaliba begajja bwegatyo. Bwegatyo bwegajja. Kati bano amaliba bwegatyo bwegajja. Bananyirira die zino. Nina byempulira eyo. Tebali mu vanilla. Abala tebali mu gundi mu nkoko. Wait. Kankumulese mu business y'amaliba. Abaganda bangi. Ekintu kye mwanyiga bwe mukyogera. Mu myaka gya 5, mu myaka gy'enkaaga. Kati okusanga omuntu wano mu Central Region ng'ali mu ddiba anodinary person ng'adiri mu business y'amaliba bwe bagamba nti omufuka kamazi owone ofa batamufunye okujjako ogakuŋŋaanyiza mu baagiro gye business gye baliko kabinzi ke baliko kugakuŋŋaanya mu baagiro beyond that tewakyali agalimu kumwanyi because wali omusajja bangambye naye nga wa NRM yabadde mu caucus avangulu yagambye tuyambe mukulu Museveni ki UCDA kitte by the way I'm not campaigning for UCDA nokugimanya sigimanyi tuyambe okitte because nabe Buganda Central Region ne Western nabo abafuuka abaavu nga ffe ye abadde mobilizing Northern Uganda muwagire. But noonya mind ajijawa. Why do you think internal reform emalawo omwanyi elwanyisa mwanyi? Kakati I don't think nti elwanyisa mwanyi. But mugenda kufuna kye twafuna. Because fe twafunamu Western Uganda. Nti emwanyi yavamu Banyankole kweterana. Wajulirako. There was nga wala Masaka growers. Mali mwina union. Kakati eri abantu bekunga ne bakola Banyankole kweterana. And it was so powerful. But engeri mukuru sale je agiryawo. And by the way mukuru kere bakanwanaho is behind this policy. I know. Yes, police ye. Never go. Antikato go bijava manja ava butambala. Tuwategedde. Toma inte nono yagenda yo mu vanilla. Yeah, so bakutwala Abanyankole kweterana. The last time I met Brigadier Kamwesiga namusanga mu mwanyi in the bags of coffee ngali mu store. So you can't tell Banyankole kweterana yakomawa yagwao nga parking ansauza no yali mu mwanyawo because Mkulukere Bakanwanaho was managing Banyankole kweterana direct na ajiriyawo and tosobanura kufuna takalyayo engeri giriakola ki kati mwafuniramu giriabulawo. Now you are now having a transformation. Emwanyi ey'Abanyankole kweterana yonna eri ntungamu but under onalwane Kabushenga gwabadayomba naye yakola sokodi plan gojo kulyogera nyizinya tijja kulyogera magamanya ogage so you see on mind ye from 1986 because bajja bawamba mwanyi kifuba then areke yasoko kurutinga was coffee direct. But from then cooperatives wana bazitwala ez'omwanyi but olaba kimutwalire 30 years journey kato emwanyi ey'Abanyankole bonna nga beegasse gugenda wa muntu omu and genda onye statement gye yabawa nanga abana bagamba peneti mubaveeko mukole ki nze peneti bwana emwambe eri ngagulawo that facility so it's a peneti it's and tagenda kuvaawo. So in other words, there is a journey of control of coffee. Question erinti eragawa. No, atajana tetandise naye. Milton Obote. Ani ali in charge.
Of course, Oitojo. And Obote. Na at least no. China State Agency. You see, what was better? China State Agency. You see, a controlling a coffee. Yes. When you look at coffees in the hands of Buyinza mu Uganda, never yali Obote. Yagala are controlling the coffee. No. Me with the point I want to make, the control of coffee is synonymous with holding power mu Uganda. Yeah. Abayina obuyinza tasobola kuleka coffee in the hands of abantu batalina buyinza. Now, we are talking about a business. I think in the state control. You see my point. Oh no, I take in the individuals he has chosen. He has chosen. But the point they wanted you to understand, see this framework, is that whoever badayina obuyinza a struggling zenyo okulaba ngemwanyi at all times azinako control ngaba ino olwayo ngoyagala big battle genda ku mineral ndabona omwala Nyamutoro abiyogeza akaebyo tabitegera so abiyogeza akaebyo Salo Pendi. But you are not sure Nyamutoro is not a construct. And Salo Pendi be yagenda n'atandika okwogera ku bya mineral tiyasula ko kuba minister. Up to now. Tabidanga. One was a dance as a backbench now. So the struggle for coffee now, yet 10 trillion potential is the struggle. Ya abano buyinza wano. Norecho President Museveni beyakayanira control ya mafuta. Bwayagala control yachi yemwanyi mu UCDA jebadde nga bwe yagana obuyinza obukubeera muki mu coffee mu oil authority ayagala abuze wani ewa minister segeza abwedize ng'omuki omutu. Question is abutwalawa aina penet wali aina omukoddomi wali era kumanya byali critical betutuka mu budget sente ezaali ezalwabogwe zaali zijidde mu normal budget zali transferred in exact amount of money on a classified account. Bazi jeno ze tujitunulira ko gikozesa ki matter of state security era bobo yagala nze chairman wa park olwalero bobo yagala big struggle behind the scene jembadde nyina is to tell the speaker park committee etunula mu classified tulibyogera ko olundi mpa committee empera ini tyatunuddeko ku ki classified ne bambulira committee eyo ani aliko the speaker then jikulira the speaker head your committee etuna classified nangamba magogo ye hey bintu bya household no mpyo mulala nawe kakati ganete kaliga gwe chapa paka godi kulira reporting wa speaker. So I can tell you going over ahead. Yeah, I can tell you ebisaga nyo bigenda mu wano kati mademba gamba nteno je batwa kakanda mawule tojja ngasakira wana ate anga ayogende mu ngajjo wero nti bade commission je yetu asikiraba bade njaga kugamba isi walumanga kyotagoberera njagala okitegeere from today classified kitegeeza sports tosobola kugoberera bintu bya classified nga tomanyi bintu bya sports choma kugo kyababeerayo kakati tugende mpola kakati you see the problem is eyo sente z'emmwanyi ezalwabogo gye zagenda. So what are we dealing with olwakyo volaba unlike other laws twatekinze and I have issues with some other actors wane waffe sometimes tetumanyi biri extremely important. The coffee bill and it transfer is a game changer waffe. The biggest test by the way kwali mu parliament gye baali babaddeko nayo bino ebirala bikibikiza easy to fix naye omuntu wa bulijjo mutonya ntuuyo kankwe natuse waffe mu byalo nga bazzeemu kuvuga ku motoka zebayita mwanyi zakola ki zabala
For the first time nasanze abazadde nga baddayo nga baga nti bank slip zaffe twamaze ddo zikola ki okuzijjuza. Nasanze abantu mu byalo nga bazimba ku nyumba ey'ebbaati nga bloka za cement nyinza oba kutwalako kakati bwabanga yayisa Coffee Act kankuzeeyo emabega kakati tobanga omuganda bagamba nti okayanira lubugo nga lubaale bamutwala dda. The Coffee Act gundi bino byonna ebyomutindo gw'emmwanyi twali mu parliament twalina wano ku program nti bwe tugenda kutunda emmwanyi tuzitwale katale zibeereyo because kati the global sickness zirwala abantu ziri related to feeding. Abazungu abantu bafuuse cautious on what they feed on. Kati gwe oyagala product at an international level quality you don't compromise. Era mwana wange Kakande abantu baffe mu byalo ne batandika okugula amatundubaali okwanikako ki emmwanyi sitowa mwe bazitegeka ne baziteekamu ku seminti zibeeremu buli byo tubasabye tebibalemesezza kulima ki mmwanyi era production omuntu wano eyalima emmwanyi okuva ku mirembe gy'abajjajjaffe nga bakimanyi amatundu baali galina okubaawo olwaniko olina okubaawo oba siminti omanyi olwaniko lwalinga lwa seminti mu lujja lw'omukiro so bino si bipya ewaffe abantu bagamba to stick with the quality si bipya era tetukola campaign ebagamba nti muliraxinge ku bya quality awo tujja kuba tuli bakyamu the campaign egenda okubaawo which we are starting Kulokubiri and it's going to be marathon in Buganda caucus. Tugandi consult me this law across Buganda yonna tutandikira Butambala nagambye lwaki tutandikidde Butambala nanyi ne mufugo okwata awawunye tukitandikire tutandikira Butambala Kulokubiri tuveyo tugende Mityana Kulokusatu tugende Luwero tugende don't worry okwebuuza kwantu kubirwa eno because no tugenda because for the first time nkubuulidde nti wabaawo etteeka eri affecting abantu baffe direct lyerino tetugenda kuliisa mu kyova na kino dirimu gye mwayise kubanga kano kazito kanene nnyo kumpi ku buli mbaka wa parliament kazito kanene nalino mweri mwayise compromise ey'emyaka 3 no omuwala bw'osasula omutwalo noga nti tuli tukuza obufumbo mu December oba omututte kati tolina gwogenda kubuzabuza na myaka emeka 3 the thing is chala Kelinda kuchikuwe bitugendo kasitebwa so chazi bikalika nga chapas kati kandigeko official nga kulira ababaka abava mu Buganda okutandika n'olwokubiri buli each alumirire mwanyi tukutandika campaign is going to last 7 days natwetolodde ebitundu bya Buganda bena non-stop every day meeting rallies tusasudde good enough caucus yaffe badde ina ku sente njikutte bulungi twesasulidde tusasula tenti tuyita abalimi b'emmwanyi tubeebuuzeeko sebo nti ono ayagala zitwala tetugenda kukkiriza Museveni twala mmwanyi mu kimpukumpuku kakati minisita anabeerayo baba ayagala gye musoke mumuyite yali invited baba ayagala gye anyonyola abantu ku tteeka lino so tetugenda kukkiriza kokasi yatudde ne tulabye tuulako for the first time ababaka bavuga nti babalimba bali 139 mu parliament bebaba bokkanga baganye abantu babeegattako abalime emmwanyi ginetteeka Museveni ye biggest battle eya generation yaffe kugambye okutaasa abalimi abalima ekintu kirimu 10 trillion tosobola kugenda kukitwala eri wa peneti ffe tukuwerekere nga tukuwuliriza kyovulaba yasisinkanye obukiiko jo nasisinkana caucus tubiwulidde ebyavudde mu caucus so we have listened deal ate teka terigamba teka ligamba tosobola kuyisa teka in anticipation mwe mwabikola mu CA tosobola so for position ya fail not what tuziza ne press conference as a caucus ne taking a position lineteka bali teke mu kasero be bali babategese emyaka 3 gye bagamba wali bawo parliament
gasimbagane ne bannamawulire kuleeta tteeka lye and tugenda dirwanirako iyo no itagikwatako owokubiri. Ampuliriza omulungi gasimbagane ne bannamawulire zisembera okuwera ettaano ekitundu ku mukaaga tujja kuba tufundikira temuvaawo tukomawo. Gasimbagane ne bannamawulire ensonga eyo ey'emmwanyi omanyi waliwo ekibuuzo bannayuganda ennaku zino eŋŋombe eziriwo naye nga mmwe bano bye babagambye mubiwulira nze nkiresaawo. John, ensonga y'okuvaluinga ettaka eyo nayo kati weeri tusigaze obudde butono njagadde buli omu abeeko kyakyogerako. Ensonga y'ettaka yemu ku nsonga enkulu ennyo mu nsi yaffe eno era buli kadde olaba enkaayana eziriwo mu ttaka nnene. Ekyebuuzibwa nti lwaki mu kaseera kano bade bagamba nti mulimu ensimbi esimibwa za World Bank oba European Union nti ebawadde ssente bakole omulimu ogwo. Lwaki tosooka n'onyonyola ensi kiki ekitegeeza bagenda kukola ki? Okusinza ku story gye nafunye kubanga byabadde mu mawulire nga bagamba nti bwolekera abantu bakola speculation beyettaka n'ebinnya nnyo nti bano ba speculator be badrivinze ebbeeyi y'ettaka okulinnya n'olwekyo gavumenti kebeere n'omuwendo gwegamba nti ettaka ly'egindi nga bwe tumanyi eka yandibadde egula miliyoni emu so nga ku open market oyinza ogisanga ku miliyoni nga 5. So kati bwegamba nti ettaka Mubende kilomita from town eka miliyoni emu gwe n'ogitunda miliyoni 5 bakusiba kakati bwebange first of all government bwebenga egenda okutwala ettaka lyo ekozesa its own value tojja kuinsistinga ndoza mayindi yabwe tojja kuinsistinga nti sebo first of all mbadde siritunda gw'olyagala naye ti bwoba olyagala ojja kunsasula so much aga nti tulina government erina centralized system ewa value across. That's how it looks like. Situza kumanya tekiri mabega waakyo kati tugezaako naye nti government bwebanga ebitongole byayo weetudde as of now tenaba kubisitualinga amasomero amalwaliro n'ebitongole bingi even national parks tuwe abantu bwe bakaaba ate State House yes nti ettaka yonna eriri at this stage eyandibadde under public control government control lirinagalaale lwaki yandibadde investinga mu kino nti tukole survey ku ttaka lya maama w'omushana erw'enshama babe nga bamanyi vali yaalyo kitegeeza gavumenti naye kyekola nga terinamu kyegenderera teyinza kuwestinga so much money for your information Rwenshama eri mu national park toza nakulira mu national park ng'ensolo but information je nyine olw'amafuta ate waliwo yafuna laana title ya national park nga si gavumenti kutaka eryo naye nga issue enkulu tulina okutegeera nga tukubaganya ebirowoozo ku mwanyi nti ettaka naddala wano abantu baffe mu regioni eno abantu balina okuba n'amaaso amoji kubanga obugagga bwabwe n'okubaawo kwabwe n'obuwangwa bwabwe buli ku ttaka nabyejo wano singa oli wampologoma nze ndi wafumbe n'ebiri ewaffe si birungi nabye empologoma nga bagamba nti omukulu waabwe owakasolya bwe yafudde nga oli abagamba mugamuziikawo hiri ttaka lyange siyagala mu kulaba mulambo gwa musajja oyo wano
yabadde olutalo amaanyi nga alinawo ne kaliizi ke kawuuba owedde nga yalitwala bwe lutabe bawugi ebintu ebyo gavumenti bereeta mu mpolampola kimpukumpuku toyinza kumanya enkya kyejja kwogera onfuna nga tebanajja kukola projekiti eyo balina okunyonyola ensi balina okugenda mu palamenti kubanga kati bali eno projekiti nanga ne executive egikolako mpolampola era yayogedde mu ngeri yakusaagasaaga onfuna ebintu by'ettaka si byakusaagasaaga bagende mu palamenti bagale tutuleete enkola olw'ensonga eno neeno baga nti anaakulirako amenvu alya bwasusa n'olwekyo kubanga omuntu waffe yenna waali ajja fuuka emmomboze singa kontono bwanannyini ku ttaka bunaaba muggiddwako ate emmomboze agifuuke mu mateeka ate emmomboze atuuke mu mateeka n'olwekyo abantu balina okuba abeegendereza ate n'okulonda balonde abantu ab'ensa abalimu omulamwa kubanga okutandika okulonda abatalina mulamwa ne batuuka eyo ne babaza ebbali ne babawaayo bukofi kofi kino mukiyise kubanga kijja nankani vision byala akugambye mulonde abantu baffe ab'ensa abamanyi ensonga gasimbagane ne bannamawulire Charles ensonga eno kiki ekisooka ekya mulonde abantu bamwe ab'ensa abamanyi ki abamanyi ensonga no baleke batambulire ku kkubo lye batambulirako because bajja kuyigira mu kufa naye waali abalabudde okulabula nako si kubi isi wano singa obadde obagamba last year nti entuumo ya kasasiro etta wakijjawa kakati yabasse bati kiweeyo emyaka 5 bagabe bannange bw'okola entuumo ya kasasiro etta waliwo gwe yali esse yataba ekitezaagwa bijjawa wano bwe mutuwe muli so baleke let them continue on that trajectory gw'olikomawo okwegayira afa mikafe abalala baliyiga nti kino kitta kakati my campaign theme mu kalulu ka CA 94 yali nti gavumenti mukulu Museveni aluubira kuteekawo omusolo ku ttaka kyenaleeta 2 kati nze nga ndaga population bwe guli balema what happens and lwali lutalo lw'amaanyi bate ekirungi kiri nti kyali mu draft constitution kakati njagala kwebuuza ng'odoki yeetoolola no, it was not idle land. It was, please, I'm saying ikyali mu draft constitution government imposed taxation on land kati nga mukulu odoki bw'abanga yali yeetoolola population ki eyamuwa memorandum eteeka omusolo ku ttaka. That was 1994. Bwe tugenda mu CA omukulu n'atuwa n'atulagira tuyise nti government bw'eba eyagala ttaka for an investor, for a private investor, eriwamba ekifuba. Bw'olifuna ebiseera ndi kuwa story engeri gye twakyeremesa. Just twakyeremesa on a technicality. And indeed after CA n'ayomba naga ebintu bibiri okukyusa erinnya ly'amagye nekyo si kizibu nnyo naye okutampa buyinza to grab land for a private interest. Twamukkiriza to grab land but in the public interest. Now kakati bw'agamba nti njagala ettaka erya Bugangali sub-county ne Bwambala sub-county eka value yayo million. You are right.
ne kibeera ekiwandiiko nga kiri official awo kimuwa enkizo Uganda Revenue Authority okuli assessinga because now there is a value bwe olowooza nti baagala kumapinga ttaka baliwe value ku lw'abaguzi it can also come on taxation called what we call capital gains tax gwe wano ligula million olitunze waligula million olitunze Muwanga Kivumbi million 5 that means you've made the capital gains tax capital gains of 4 million. 4 million. Yes, so you pay tax on capital gains on the 4 ngabo bagira bano taro ibintu byabataro bijukirira amafuta ebyo maybe awo nyizo okukitunula direction but the most important element isn't ayagala to impose tax on land. Now go gamba and you need the policy is there katugamba nti etaka eritali used so gamba kate ekijja kyaba kikola ki. How can you say a graveyard is a use just dead bodies resting? So if he says okay, if these bodies berao nga ziliko ne cement, then pay for them. You pay for them. So in other words jemulaga but nze ngandaba ekikulu tanonya revenue ekikulu anonya toba nataka nga tosanyide kuba nalyo. It's not that nto obene taka olikozesa eki because bagala kutuka ku stage where they will determine kyogenda okukola nga kyogenda okukola go toyina capacity kukikola or ne boba nga oyina capacity because by capacity I mean knowledge if like they say and I think they are beginning to be right jetulaga because tosobola kulima nanasi ezigende Japan nga nanasi emu obunene bwayo esinga fridge because ebizibu byayo bayina amasanyalaze bizibu by'amasanyalaze so abyane bu fridge butono kati fridge butono ayino kuteekamu ebintu bingi kati gononga omutwalire ekinanasi nga kijjula fridge so there has to be a certain size katoyina capacity eyo ate nga baagala a specific number of naga mwene wano muveewo and taxation can be used to chase you away which is a good policy. So chobala mbasabera nyo wano mbuganda mugende maaso nga mulonda abajega dramatists because like in Mfewafe I've seen it and they are dying in big numbers, more especially like HIV. We talked and okay fine, but now they are dying and they are dying in big numbers. Hopefully their great grandchildren bali be in a sense. You need that train because really olaye migaja mwana jo nakijudo obuchupa everywhere is kasasiro ngola ole baba suka so na mulugudo ngajisura na timba. So what do you want? Die then bazukulu zaba mwebe mulizala bali bana amagezi gasimbagane ne bana mawulire enkomawo ne Honorable Muwanga Kivumbi gasimbagane ne bana mawulire engule ya Lubogola Simba olunaku olw'enkyetongozebwa ku Bulemeezi Secondary School wali Evumba kuyingira gujja kuba omutwalo gumu ku balaza engule etandike 2:24 enkye emiryango gigulwawo essaawa 4 ekibuuzo ekisooka kijja kubanga kibuuzibwa ku ssaawa 8 eddakiika nsigaza 9 za Honorable Muwanga Kivumbi leero ndoza tugedde ku mirimu emirungi tujiwa justice nsobola okuddayo ekanga omanyi kati olusobola olina ennyimba n'otagenda n'abantu kakati ekibuuzo eky'ettaka ttaka lyani eriri mu mikono gy'abantu ery'abalwenshama kambere brief olw'obudde Buganda yokka yeyina ettaka ery'emirundi 3 erisooka yeyina ettaka ate abantu agatubanyonyole bulungi kwetooga ku ttaka lwo kati campaign erowooza nti buli mugyogerako mwogera ku lya Kabaka ku ttaka lya Buganda lyonna Kabaka n'Obwakabaka
buyinako square miles 10 ku mutwalo gumu mu kanaana ati nze bayinako square miles 10 bwogisa ku percentage liri less than 5%. Nolwekyo twogera ku by'ettaka mmejale abantu ba Buganda balowoozesa n'abafuga wano nti tuba twogera ku by'emmengo yemu ku misconception nti omanyi bana ab'obwakabaka abalwanya ttaka lya kabaka ku lya Buganda liriko square miles ona ebisatu 1,000 bwebyetoolodde kabaka okuli erya kabaka n'amagombolola biki 100 akanaana ka private mile abantu individual nti Kakandeero Omushana bannannyiniko kikanaana kali mu mikono gy'abantu private individual. Akenda kalimu emiteeke emeka govora 1800 tolako akenda kalimu emiteeke emeka 2 oba 3 kayina abafunako kati obwannannyini nabo abalinga ba private mile abafuna freehold. Okay? Abo tetumanyi beyimukanawa bebagenda mu CA bano barwa Omushana bakwata kenda ne bakagabira bebayagala baelo naga nti buli asangibwa ng'abadde alina liizi ng'alina liizi kati kiye permanent asanga nga ne bali jema item will become serious nga ne Kagame omusanga nga president wa Rwanda naye nge Uganda aina square miles ezize bazimuwa bwerere bano yaziza wa ila Kakande mbu yazizaayo n'ennaku ennyingi okufuna Kakande n'ennaku ennyingi nnyo mbu yalizaayo okufuna 10 luli okufuna 10 luli Rwigema ne Kagame barwana actually mwana bademba wane ku 10 kakati bravo batwalako portion kati nabawo omuteeko omulala abo bali kenda kukenda so akanaana ne kati eddala erya free desimanyi bulungi bugazi bwali akanaana koyogerako ke kalinga ewaffe wowulira nti wassekiboobo wano wagondo Kakande era bika ebisinga n'abantu b'abantu abasinga ddala Hamu Mukasa sorry not Sekiboobo Hamu Mukasa wogenderayo olabye Honorable maliriza akadde olwobudde maliriza kutuusa amannya ogenda kufuga Hamu Mukasa genda kuyita Sekiboobo olwakadde ettaka eddala erisigadde litali ku freehold liri mu miteeko emirala 2 kuliko abalina college kuliko abalina erisigadde nga lya gavumenti bibira ntobazi biki n'olwekyo bano abaagala okupima ettaka baagala kupima liriwa bagati yonna baagala kupima Kakande amanyi ekyapa kye kali mu Uganda Kakande amanyi bulungi ekyapa kye kwekyekana tomufunye si kupima kufuna size baagala ebeeyi price mwanga lyalina valyayo so much erya mwanga ndimanyi miliyoni kakati kyova aba waliwo abazungu abaze kuno ba Germany mu GIZ yiwange eyo nkwataganye nabo nga bagamba atwaga kupima tutegeeze gwe maire yekomawa nowe kibanja akola ki akomawa ne ku form eyo erimu obutwa ekyo kusoka form eyo eriko obutwa jojjuza it is an application for tenants and grant of consent bakyusize mu lwewaffe butambala form eyo oba tonagirabako bw'oba osaba kati buto osaba bakupimire baga nti wandika application ng'osaba ofune certificate ey'ekibanja stroke grant of consent oba okukkiriza nti olina ekibanja ate nga semateeka egamba nti we bona fide occupant woli kati nanyini ttaka nanyini ttaka
ayina okutwala application yo yagitwale mu land verification committee ne record ya ministry ekuwe certificate nanyini ttaka yagisindikayo ereno no sigwe ereno wansi aliko newaganira nawa n'ensonga lwaki aganye application rejected nempa n'ensonga lwaki njikoze yajjako nga simanyi abadde tamba busulu kakati fomu eyo yazze mu bino ebyokupima question gyolina okuddako nti over time bebaani kati abalina Maryland za Buganda abasobodde ozigula ku busajja obukadde obuli mu byalo ngoze ku bino era babipayirotinze yewaffe omusajja omu alina square mile biri omusajja alina square mile nasanze omusajja ewange ng'alina square mile y'ettaka ddamba mugombolola eri musijja mwogera linnya nga naye ng'omusajja alina ekyapa kya square mile takyaweza yiika 10 ng'alinako ekibanja n'ettaka wasobola okulimira wasigadde batuuze naye nga square ikemu yagenze ku million 4 mu ggombolola eryo tegeeza ono omuzeeyi atudde ku 24 billion shilling naye musajja mwavu muzibu omugezigezi akoguze omugezigezi ajja amugamba nti nze ngenda kuwaayo biliyoni 4 muzeeyi ozimbe ku mmotoka ogule ku mmotoka n'ennyumba ze ngenda ojja okuzimbira ogende ogule n'awalala ogende n'ogule wana abantu bonna batwalawo ekyapa kimpe diru nungi ku musajja atakyalina value kuyika ku square mile agina mulinya kakati nga omusajja bano kyebakola bebamala nga bajja n'obutongole obwo nga bupima nga bategeeza kakando ina yiika 3 nti ye tugenda kutwalako emu kitundu tukuwe ekyapa tutwalemu ekitundu kitwalemu oli omuguzi yagambye nti yayagalako hafu zeyiika nga 3 baziteekamu emiliyoni 4 abayina 1.2 big question is nti half acre gye bakulekedde mu kyalo ng'oyina abaana 10 n'abakyala 2 osobola ogibeerako n'ogirimirako gasimbagane ogenda gitunda n'olundirako naye ogenda gitunda ogende ojje mu siraamu kyatuyamba bwotatuka ku stage eyo otunda eri eka wano n'ogula mayiro musiibe bulungi